Ntuuse n'emboozi eyakalibu temwatanabaawo era ng'ono si muntu nga ye Ssenyiga omukambwe lumima mawuggwe owa COVID-19 walumba ezzaaya gwe yasindika okuyunja amabujje embulakalevu kusa n'abatuludde mu myaka we lutuukidde leero ng'obukadde 189 n'omusobyo mu nsi yonna be bakakwatibwa coronavirus ate abantu obukadde 4 n'omusobyo bagenda dda okulunda embogo nanti abalunda ente badda. COVID-19 kirwadde mutasaaga nga wano ewaffe kiresse ab'eŋŋanda abakona ab'emikwano abawulira ddala 2249 ng'ezaabwe zaavuunikiddwa dda. Siikuriisa eyo leero nkuleetedde kaawunawo yafundikira asimbye ekitooke Magombe oluvannyuma lw'okuwona COVID-19 Katonda nga mubiseeko akasubi ng'ono si mulala ye Ssaalongo Dick Nvule Nsubuga omusunsuzi w'amawulire ku Radio Simba. Twagadde atubuulire biki byayitamu oluvannyuma lw'okulumbibwa COVID-19. Nafuna embeera y'omusujja ne ngenda mu ddwaliro ne banziggyako omusaayi ne bangamba nti omusujja gw'obadde olina gubadde muyitirivu olina ne bacterial infection ne bampa eddagala ebijjanjaba ebintu ebyo byombi. Naye oluvannyuma lw'ennaku nga 5 nga siina njawulo ne nzisalawo okudda mu ddwaliro naye nga sinadda mu ddwaliro oluvannyuma lw'ennaku zino 5 ngenda okulya nga ntandika okuwulira obubonero obwa COVID. Kalutandikire wano Nvule tubuulire bubonero ki wamanyirako nti kimaze okukukwata? Olumwa omutwe, okuba nga otuuyana, ennyingo z'omubiri nga zikuluma, omugongo nga gukuluma. Ne ngamba guno nno gulayika si musujja kuba buli bwe ndwala omusujja sitera kufuna bubonero obwo. Mba ndi awo lumu ekiro ngenda okulaba nga sisobola kussa. Agamba ng'ennaku z'omwezi 5 Juni w'omwaka guno gwennyini ku ssaawa 9 mu matumbi budde wano we yamanyira nti entumbi emaze okumera mu njovu. Ebiseera ebyo bwe nawulirira obubonero obwo ne nva mu kisenge kyange gye mbeera ne nzira mu kisenge ky'abaana abaana ne mbazza mu kisenge ekirala nze ne nfuna ekisenge kyange nga ndiyonzekka. Mba ndi awo lumu ekiro ssaawa zaalinga 9 ndowooza zaalinga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga. Mba ndi eyo mu kisenge ziweze essaawa 9 ngenda okulaba kasisobola kussa. Ne ngamba ndowooza oba ebbugumu lyeringi ne nzigulawo ku madinisa era nga sisobola kussa. Ne nsalawo ngende ku shed ku lubalaza. Bantuddeyo ku shed ngenda okuwulira nga wadde ziri ssaawa 9 gwa kiro nzigudde oluggi ntudde ku shed ng'era sissa. Bwe kudda mu kisenge gye nali ne nzigalawo eri Ssaalongo n'ambuuza lwaki obadde ofulumye ebweru. Nze nti mbadde sissa. N'agamba nga kyeraliikiriza. Ne mugamba naye nja kuba bulungi. Ne nzira ku ssimu ngenda okukebera ku WhatsApp nga kwali kazini wange nga musawo emulagaawo ne muweereza message ne mugamba nti baaba kubanga ye mukulu wange siri bulungi mpulira sisobola kussa. N'agamba nti kimaze ebbanga ki? Nze nti kitandise leero mu kiro ekya leero. N'agamba enkya jangu emulago tulabe. Oluvannyuma lw'obudde okukya Nvule amaanyi gaali gamuwedde nga mpawo kyasobola kukola n'atandika okuyagga engeri gy'anaatuukamu mu ddwaliro emulago. Bino bye byaddirira. Bugenda okujja ku makya nga n'amaanyi gaweeredde ddala mu mubiri. Nali ndowooza nja kusobola okwevuga ngende naye tekyasoboka. Ne ngezaako okunoonya ku ba Red Cross bampeereze ambulance naye omukyala gwe nanoonya nga bamita Irene Nakasiita ye mwogezi wa Red Cross. Olwo ziri ssaawa nga 2 ez'okumakya. Mukubira Irene angamba weereza message nga sina amaanyi gaweereza message nga sikyasobola kuginyiga amaanyi nga gaweereddewo ddala nga kyenyinza okukola kugikwata kugikuba naye ngamba okuweereza message nga n'amaaso tegalaba bulungi gazze galimu amaziga puliramu n'omuliro mungi nnyo mu maaso. Bw'atanziramu nga nkubira omwogezi wa ministry y'ebyobulamu Emmanuel Ayinebyona ng'akwata nga mugamba naye mpeerezaayo ambulance kirabika ndi mulwadde muyi. N'angamba nti kankuweereze enamba ya driver omukubire. Nampeereza enamba ya driver. Ngenda okukubira driver nga ngamba nti ndi bweyogerere nina omuntu gwe ntwala ejjinja mu ddwaliro mulwadde wa COVID nsuubira okuddeeyo mu ssaawa nga 2. Olwo nga kitegeeza ajja kuntuukako ku ssaawa 4. Nejjukira omusawo yangambye nkeereko tukole test tulabe. Omuntu yenna akyazanyisa COVID-19 abeera yeenoonyeza lunaamutta. Wuliriza omuntu yali yeesobola bwe yafundikira ng'afuuse wakuwanirirwa. Ne ngamba madaamu Ssaalongo tumanyi ati otuuse okuvuga. Ssaalongo amanyi okuvuga emmotoka. Abadde amanyi bwe era buli lunaku amanyi naye yali amaze ebbanga lya myaka nga 5 nga tavuga. Nga buli ne bwe mugamba okuvuga mu olwo maga nti nze neewasa gwe wampasa. Vuga. Ate tutuuse mu kiseera ekyakabi angamba ndudde okuvuga simanyi oba nkyajjukira ne ngamba mpe ebisumuluzo ngikufulumize mu garagi ne ngenda ne ntuula ku steering. Kye nakolako ekinene kyali kugikoleeza bukoleezi. Ngenda okugezaako okusitula okugulu nga temuli maanyi. Ne ngamba nkoze nti ne mugamba omanyi ojja kuvuga mpola mpola. Ngenda okwagala okuva ne mmotoka nga nkyasobola okuva yatuule
wali otudde awo bwe nali ntudde mudakiika bwezi dakiika ng'amaanyi gagenda geyongera kunzigwamu. gwe wali otegedde mu bwongo obwo nti kyandiba kirwadde kya covid? Nali nkitegedde. olwo Ssaalongo ye nali namugambye ekiro bwe nagendera ku shade nga naye obubonero bwonna bwe mpulira yadde bwe nagenda mu ddwaliro baagamba nti nina musujja nze mpulira nina covid. kati Ssaalongo ne muwala wange omukulu alina emyaka nga 13 ne bankwatirira ne nvaayo ne ntambula nga neekutte ku mmotoka nenzira mu ntebe y'emabega ne ngamba Ssaalongo reverse nga mpola mpola ng'agamba ntya siddangako reverse ntya koze nti bwe neeyonooneka tunaagikola oluvannyuma naye tusooke tutaasa obulamu. Munaye ng'agifulumya bulungi mu galaji kirungi teyakoona nga tugenda Mulago. Tuba tunaatera okutuuka ne mugamba amafuta agali mu mmotoka muno tegamala tuwongeremukko ne tukyama ku petrol station. Tukyama ku petrol station nga takyamanyi bwe baggulawo kantu kagenda mu mafuta tamanyi kali luddawa. N'ayita omusajja wa pampu nga sina gasituka ku kamulaga. Omusajja wa pampu n'akamulengeza n'akamulaga ne bateekamu amafuta. Ebyembi nga binajja otuyanira ku ggolo. Emmotoka yali yakanywa amafuta laba ate bwejeemu okusimbula. Ne mmala okuyita bali abasajja baaki aba pampu ne mbagamba nti ono bwe mmala okukoleeza linnya ku pedo y'omuliro nga tonateekamu giya. N'agirinnyako n'agireesinga nnyo nga tugenda nga tugwa ku Northern Bypass. Tuba tunaatera okutuuka e Bwayise ne tusanga patro ne tuyitako ne mugamba Ssaalongo olaba patro erabika egenda Mulago. Oyina ogigoba ko nti nze sobola gigoba konze ntisekamu ddabo indicate nga nayo bwekoze odduke ogigobe bwolaba etaddeko ettaala lya wakati ng'omanya nti awalinye ku break nga naawe olinnyako ne mulagirira bw'atyo n'agenda ng'agigoba mpola mpola agigoba ne tuyisa mu jjaamu wonna paka bwe yatulekawo yo yali egenda kuggwanika ne tweyongerayo paka ku roundabout y'e Mulago ne tuyingira eddwaliro okutuusa emmanga gye bakeberera abantu ba covid ne gye babatuusiza. Emboozi ya Ssaalongo Dick Nvule Nsubuga ekyali mpanvu dindirira ku bbalaza ekitundu ekikwata ku byasanga mu ddwaliro e Mulago okumussako oxygen obunkenke bwe yalaba kw'ossa n'olunaku lw'agamba nti yafiira ddala wabula Katonda n'amuzza mu bulamu nga mulomo yajja enjogera egamba Katonda ampadde second chance okwongera okumumanya. Nze Matina Mayiko Kigongo okuva mu kitongole eky'amawulire wano ku Radio Simba.